Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah. It's coming Sunday. And everyone come with a cup. A small cup. You can come as soon as possible. What we call coming arriving on Saturday night. Let's say 8 p.m. in the night. Start by 1 a.m. You know, we have a cup of coffee. We have a cup of coffee that we are going to How many of you saw me at 1 on the podium? How many of you saw me at 1? Tell the others who didn't see me. Morning has to find us. While the service is on, the sick are prayed for. Even as we speak, they're about to be prayed for. Pastor Iga Augustine Wekawala ye musajja ayogeza ensi obwama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu tawuni n'obuuza emmotoka ezigenda e Kawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza ezigenda ewa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaleesi. Hallelujah.